Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Mbalamusako mwenna abali ku mukutu ogwa There is Still Hope abali mu ggwanga Uganda ate nammwe abali emitala w'amayanja mwebale kubanga ate mutugoberera. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuwa ekitiibwa n'amatendo, twandiza omwoyo omutukuvu okufuga mu ffe okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina ddala. Kaakati tukyeyongerayo ne prom party. Manyi natudde wansi nsooka nekenneenya ebintu bingi ate nenzijukira bye twakolanga emabega bingi, nenzijukira missoni za sitaani naddala eri abaana n'amasomero. So nange nenzija ne ripooti yange naddala eri abazadde. Njagala muwulirize bulungi nammwe abaana, njagala muwulirize bulungi ensengeka yange ey'ebigambo naddala ku eyo pate gye muyita pate eyaliyo naye ng'ate ekyo kyali kyoto ekyakolezebwa. Njagala mukimanye nti byonna ebyakolebwa it was not a mistake. Okitegedde? Lwakuba nti abaazannya bo bayinza okuba accidental, bo babikola mu butamanya. Naye nga pulaani yonna ey'ekintu nga bwe kigenda okubeera oba nga bwe kyali engeri gye bagenda okitambuzaamu, let me tell you, it was not a mistake. Kintu ekyo kyali planned era nga n'abakikola bamanyi kye kitegeeza naddala mu nsi ate eyaki ey'omwoyo. Kaakati njagala otegeere nti amasomero gaalumbibwa naddala sitaani nga amanyi ye tageti gy'asinga okuba nga yeetaaga, kubanga yeetaagayo recruitments, ayagala abakozi bagenda okusobola nga bamukolera. Kati ate togenda basanga walala emigi gy'emito, abantu abategeera abasomye balina ku magezi, okitegedde, abantu abalina future agenda basanga wa? Agenda kuba nga basanga amasomero. Kivuga nti amasomero gaalumbibwa dda, amasomero gali under attack, lwakuba mwe temukimanyi naddala abazadde. Mumala gadduka buli kasomero ge musanze okulonda essomero omwana wo gy'anaagenda otuula ku TV, okitegedde, togendayo na ku ground, tokitwalako wadde mu maaso ga Katonda, gwe ng'otwala butwazi wa? Otwala butwazi ku ssomero. Kakati ekintu ekisooka njagala mutunule ku dressing code eyali ku kyoto ekyo, tekyali pate, ekyali ekyoto, dressing code yokka. Omanyi ennyambala naye erina reflection mu nsi ey'omwoyo, okitegedde, buli ky'oyambala. There are some dressing codes kankubuulire eziyinza okuba nga ate buzibu eri obulamu bwo. So abaana engeri gye baabateekateekamu n'ebyebabambaza, olabira ddala nti eno movie oba move yali sponsored ate yali well organized, okitegedde. Ko nga bana webanga pate bupate, they have to come nga bambadde decently, balina okujja nga bambadde bulungi, si ebintu ebifaanaganako weebityo. Ate kati nsooka ombuulire prom party kyekyo oba eyo gye mwalaba gye muyita prom party nga baayanirizaako bamuyita muloyiwa, omuntu amanyi eby'omwoyo mu bwa Katonda, era baayaniriza basacula musicians. Ate basacula musicians abasinga tubamanyi ani gwe bakola ki? Kati kizibu okubeera ne prom party ne baaniriza pasita. Impossible, eba tekyali prom party. Era baaniriza baali be tumanyi nti abo baweereza mulabe, basacula musicians, era bwe baali okwo. Njagala owe nga wekenneenya ensonga zange. Nsoose okugamba amasomero gaawambibwa, dressing code eyo naye erina kye reflectinga, baana ennyambala gye bayambalamu. Ekintu ekyokusatu, sacula musicians be baaliko nga bayimbira abaana baffe. Ekintu ekyenjagala omutegeera abazadde nti we need more Christian schools. Twetaaga amasomero, naye ate nti amasomero ate ag'Obwakatonda oba agali Christian based, ate omulala gasinze olumba, if you didn't know that, agalumbye nnyo n'agakuba nnyo
kubanga tageti y'omulabe naddala ayagala abaana b'abaweereza. Kale ogenda okwesanga nti nazino ze tuyita Christian schools nazo zaadoptinze kuba tezaagala kusigalira mabega, nazo zirina bipateepate ebitakola ki, ebitategeerekeka, ebyefaananyirizaako. Ogenda olaba nga n'ebikolwa ebikoleddwa mu pate eyo gye tuyita mu Christian pate nga nabyo tebireflectinga Kristo, ate nga Sitaani yakoze ki, yagulumiziddwa instead from pate. Oba pate eyo n'ey'essomero tebayiseeko wadde baana bababuulire ku Katonda, wabula from start up to the end Sitaani yekka yagulumiziddwa. Kati nze simanyi era abazadde tusabire nnyo abaana, kubanga Sitaani kye yakola kwe kusooka okugoba Katonda mu masomero. Alice Bailey, I think the first etteeka erisooka, take God and prayer out of school. Katonda n'okusaba bafulumye ki, bafulumye amasomero, ffe twekole kye twagala. Kati ssaawa zino osobola okuwandiika amabaluwa, osobola okusaba essomero mirundi nga 10 paka wabivaako, ogyoyogereko n'abaana tebakkiriza. Enjiri baagifulumya. Amasomero agasinga gaagoba enjiri mu masomero, tegyagala abagakulira beediticha, beedmasters, badirector. Lwaki? Ogera okwesanga nga nabo balina attachments ku mulabe. Abamu bamanyi galo mu masomero, abaana abalaluka mu masomero, kitegeera, bamanyi abaana abafa mu masomero, bamanyi kozezi. Katasobola kujja osigukulule. Amasomero agamu galimu ebintu bye baasimbamu. Nze n'essomero lye nali nsomeramu lumu sijja lyogera nga waliwo omuti ogwasimbibwa ku ssomero eryo, naye bagulya omuti bakunyumiza ebyafaayo byagwo, n'otegeera ddala nti Sitaani ali wano atambuza bigere. Lumu ali okwekalakaasa ku ssomero eryo, omu n'aŋŋamba bwe bagenda kasita banaasala ne batuuka ku muti ogwo ne bagubuuka bati, buli agenda okwekalakaasa agenda kukomawo wekyali. So nga waliwo ye editicha kye yasimba awo. So bano abakulira amasomero abasinga nabo bali mu attachment ne Sitaani, bali mu bizinesi ne Sitaani. Baagoba obulamu mu masomero ne baaniriza okufa. Enjiri baagigoba mu masomero. Kati mapate gokka ne bayiwa omu ssente. Naye Scripture ino nesobola n'obasaba $3,000 bakole handover ne babamu. Kaali abamu kati okimanyi ezo promo party tuzisasulira nga tetumanyi. Most of you parents, you pay for the promo parties. Kale n'osomero okumanya Sitaani muyaaye, ezo baaziteeka kati ku school fees. Bateekawo awo ekino ne bakinyigawo naye nga it's a promo party fee, nga omuzadde ogenda zisasula. So kati bakitwalanga ekyettunzi, bakitwalanga ekigenda okututumula essomero lyabwe. Kyova nti kati ne ssente bazincludinga ku ki? Part of the fees ezinosasulibwa buli muzadde promo party. Kuba bagenda kufuna abaana bangi. Okitegeera? Ekintu ekirala ate nakyo kigenze kikyuka nti fedda bwe twali tugenda naddala nze nali mala P7 awo ekibuyugirira awo. Twalinawo kapate kaffe ng'abaana naye ate twakakolera ku ssomero. Abamu bajagamba ebyo byammwe bya ddala. Ekyokubiri, twalinawo baaleeta emirwadde teryali lya mulokole naye baaleeta bannaddiini baabwe. Abaana baalya ne bababuulirira ne babasomesa Katonda, byonna by'ogenda okukola you need God. Kati abaana abaabuzaayo nnaku agende mu bibuuzo
ne bakola pate saamuweya. Okitegedde? Pate eyo kyovula nti abaana betulina ennaku zino atuuka mu bibuuzo gw'obadde osuubira ofuna first grade n'atagifuna, atuuka mu bibuuzo n'aluma omutwe, atuuka future nego okitegedde nefiiraawo, ebibuuzo bigenda okudda era ali lubuto nga akoze ebinyiiza omuzadde naye yeekyanze, nga waliwo embeera etamukkiriza kweyongerayo. Ezo pate zammwe ze mulaba ezo oba ziriba zipate. Bwe tugenda kukola pate esembayo, instead of bringing pastors ne basabira bano abaana, babatwala ku mabiiki, babatwala wa ne baleetayo omuyimbi. Okitegedde? Mbu beejaguza okuba nga bakoze eki? Okuba nga bamazeeko. Ebyo byebyoto. That's how they are initiating your children nga temumanyi. Y'engeri abaana bammwe gye babakutte ne babawongayo mu ezo ze muyita pate. Kale omanye enkola endala abagambagana amasomero agamu galina contract ne Sitaani. Director yayagala essomero lifulumire ku buli mukutu ogw'amawulire nti lyerisinze, ye ng'agenda kola endagaano. Okitegedde? Nga abafaawo during the year. Kati wano mu endi pate wano, somero liteekamu ssente empitirivu nnyo. Kumbe bali initiating, bayitayo abagenyi baabwe ne bayitayo musicians, naye mu bagenyi be bayita mubeeramu abatali human beings. Jjukira bye mugenda okukola bifevalinga those spirits, they accommodate them. Kwasibya bwa Katonda emyoyo egyo nga giyingira abaana. So twegendereze bannaye bazadde. Nawe n'okwata emitwalo 4 musimanyi agenda kubeera miss pate, simanyi n'okwata akakadde n'omuwa n'agenda. Bazadde naffe tetunaba kunenya masomero. We have neglected our responsibility. Tetukoze kye tuteekeddwa kukola. Ngera agamba ati suula omuggo okole ki? Oyonoona omwana. Naffe abaana abo tubayambyeko nnyo. Naye abaana b'abazadde abamu ababadde kugomu nga babawaana. They don't know what they have invited in their families. Tebamanyi kye baaniriza mu mafamire gaabwe. Okitegeera? So enjiri baagigobayo. Abasabye abalina osabira abaana abo nga bagenda okukola ebibuuzo baabagoba, kakati bakolamu pate ne bayita bayimbi bansi. Ebyo byongera okwonooneka, omwana atuuka ofuluma nga talina magenda. Awo amagenda g'abaana bagawambira awo mu bupate obwo obusembayo obwo bwe bakola, ne bakola destiny swapping. N'osigaza mwana mubiri naye nga omwana reality takyaliwo. Okitegeera? Kale ekintu ekiranza kye nalabye, waliwo amakanisa gano kitwale kibake oba gano once saved is always saved. Kati omwana ava mu makanisa ago talina ntiisa. Okitegedde? Ate tegagenda mumuyamba, gagenda mumuwaana buwayo twakulabye wakikubi oli ku trendinga wonna. Bwe buzibu obuliwo nti singa abaana badde bava mu makanisa agali grounded, agasomesa spiritual knowledge, teri mwana asobola kugenda n'akitinga ebyo. Era asobola okwebuzaako ku mama oba pastor. Ekyokubiri, in case oyo omwana bamutwala mu spiritual cleansing, bamutwala okuba nga atukuzibwa, kubanga ekyakoleddwawo kankuba oyagala toyagala, wabaddewo destiny swapping. Okitegedde? Kakati amakanisa gano baana baffe ag'oluzungu ago mwe batuula abali 2,000 ngo gakoze kinene nnyo. Ate Sitaani gakozesezza. Ate abaana baffe gye baagala eyo gye batuula eyo, ne beekola buli kye baagala kubanga eyo ye wali obulamu bwabwe.
era amakanisa ge balimu ago ku kye baakoze si kibi, tewali na kye bamanyi mu nsi ey'omwoyo kye kitegeeza, bo baalabye ku trendi nga kyokka kola linnya. Okitegedde? So eyo teyabadde prom party, ekyo kyabadde kyoto. That altar was ignited, kyakolezeddwa. Omanyi abatera okungubira nali bagambyeko Halloween's Day, ebikolebwa ku Halloween. Kati wooteekanga muba amaaso gammwe galowooza Halloween erina kubeera mu nkola eri enkadde, sitaani agenda ayozaamu ebintu nti otuuka ekiseera no embuleesinga ebintu bye nga tomanyi n'obyaniriza kubanga aba abisabise bulungi. Okitegedde? Kati ekyali awo tekirina nnyo njawulo na Halloween. Halloween the day of the dead, okitapuse ku lunaku lw'abafu. Bingi ebikolebwako nabyogera, tera obyogera nga 31 babamalako omwaka, omwezi ogw'Ekkumi. Kati ebikolwa ebyabadde awo byefaananyiriza ddala n'ebikolebwa ku ki, n'ebikolebwa ku Halloween. So ekyo teyabadde party nga bamwe mulowooza. That is an indignation. Waliwo ekyakolezeddwa nga wekitazikira okuvaayo ne bakizikiza abasabi, kigenda kulya territories, kigenda kulya amasomero gonna. Kubanga mbadde temukirabangako mu ggwanga Uganda ekyo ekyabaddewo. It had never happened. Kakati kyakolezeddwa. Inda mu myaka ng'egi wekitazikizibwa. Emyaka egi you'll tell me abalibeera abalamu tulibiraba oba mulibiraba. Kigenda kuba waasi. Kigenda kuba waasi nnyo mu masomero ag'enjawulo. Baana, bakakubuulire baana bangi abawambiddwa. Naye nga bawambibwa mu bintu bo bye balaba nti bya bulijjo bya ssanyu. Mu bintu eby'essanyu sitaani awambiddemu nnyo abantu bangi. You must be careful. So eyo yabadde nga grand opening ekyoto. Ekyoto ekyo nga kikulibwa Marine Kingdom era kisibuka mu Marine Realm. Ibanga nti babadde balina okukozesa Avatar. Avatar. W'otunuulira Avatar mu byafaayo naddala mu nsi ey'omwoyo, Avatar mwoyo naye nga guli under Marine Kingdom oba Marine Realm nga gye gufugira. Kakati ekyo kyabadde kukoleeza. Waba twalabyemu Avatar, netulabamu zombi, tulabamu spirit of death. So twalabyemu categories ez'ebyoto eby'enjawulo bye bakombayinize okubeera one altar. Walabye omusista eyabadde azannyanga, omuwala yazannye ng'omusista, yayambadde ebyambalo nga biringa eby'omusista naye ng'ate face ekulaga nti ye sitaani, naye ng'ate awalala ayambadde biringa bya musista. Manyi bakakantu ako wakalabye? Oba tewakalabye ddayo okeetegereze bulungi. Kakati that is another symbolic in the spiritual realm. Ndoye sitaani nti asobola okulaga nti ajjidde mu ttuluba ya Bwakatonda naye nga weetegereza bulungi feesi ye sitaani yennyini awedde ki? Awedde emirimu. Kakati eyo yabadde grand opening. Waliwo ekyoto kye baggudde ekitali kya bulijjo nga abeegayirizi oba amakanisa ate kati kanisa kyegenda okwogera ku ebyo. Njala ombuulire ku zino kanisa zammwe ze mumanyi ennene ezituuza 3,000, zituuza 2,000, ezirina abavubuka abangi, zino ezirina kanisa kyegenda vaayo evumirira ekyo.
tewali. Era kankubule ebintu ebifaanaganako bwe bityo gy'alabanga n'ekkanisa zitandise obbizannya, zitandise obbikola. Nze nkubuuliddeko. Just wait. Unless ng'abeegayirizi bavuddeyo ekyo ekyoto ekyakoleezeddwa ne bakidestroyinga. If not, kigenda kulya. This was a grand opening. Kale kakati ekyali emabega w'ekyo ekikolwa si kya bulijjo. Ero yabadde sitaani. Kungulu baabalaze nti ze prom party kungulu, naye ng'ekyaddala kyennyini it was an altar. Kyabadde kyoto. Kyabadde kyoto wadde kungulu ffe twala mmwe abalabye mmwe noti because nze saabirabye nga mmwe mwabadde mukola ki, mwabadde mubiraba. Naye nga kungulu abamu buli mwagise prom party, baana baakitinze, that is art, muleke mugyewo ebyo, demoralizing and everything. Okitegedde? Bali ababizanya mu firimu, abo abasinga abazanyi ba firimu bonna ba satanists. Kakati si kipya gye bali baba badisplayinga mukama waabwe. Naye these innocent souls bazikozesezza endagaano nga tezimanyi. Abo abaana abaparticipatinze mu ebyo ebintu bali under covenants. Shegede. Era n'agamba you monitor those kids and see buli eyazannye ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Monitoring in 5 years to come, ojjalaba disorganization lifestyle. Ate disorganization lifestyle tegenda kubeera ku ye yekka, wabula ne family. Compensation. Outcomes tezibeera ku ggwe wekka yazannye, zigenda ne za affecting a family, even your generation. But ekintu nga tonakikola kiri so deep. Think about it. Niye bano abaana, these are children, bwe baba nga baana babalokole oba nga balokole, who lack mentorship. Ekyokubiri, these are children abava mu zino zi church zino. Once saved, tebagenda buzibu okumanya spiritual realm ekola ki, eri etya. So they are acting. That they are not acting. Ekyo kye baabadde bakola kye muyita by acting. They were covenanting something. Wabaddewo endagaano katawe eziwaanyisibwa. Wabaddewo transactions mu nsi ey'omwoyo. Oli yazannyenga mu amagombe, wabaddewo okusayininga contracts, spiritual contracts and connections. Oli yazannyenga omufu, yafunye attachment n'amagombe. Oli yazannyenga zombi, yazannyenga avatar. So wabaddewo covenants zabadde zigenda maaso in the spiritual realm. Zotasobola kubanga obulaba physically, fano twalabye art. Okitegedde? Naye nga in the actual sense kyabadde beyond art. Ate ennaku zino kankubuulire, art y'omu sitaani gwakozesezza to display himself. Oba tuwetegerezza oba gwe tubadde tokimanyi nti agenda kukozesa nnyo art, kuba art atambula nnyo. Otogera ku art mulimu ennyambala, mulimu ennyimba, mulimu vidiyo, mulimu ebintu bingi. Kati agenda mukozesa nnyo. Kati teri promo party oba party yonna ku ssomero ng'omuwala agenda kujja yekka. Era bazenga kapo, muwala mulenzi. That's another thing. Kati gwe physically wano osobola okulaba nti olina omuntu muno. Just we are acting. Naye one, oyinza okuba nga bakufumbiza mu nsi ey'omwoyo. Wano oli kulaba muntu naye nga you are married, you are covenanted to a spiritual being. Nzakuba ennaku zino abaana be tuzadde
bwe tutaabasabire, marriage is going to become a problem. But they cannot marry, they can't stay in marriage. Tebasobola kubeera mu bufumbo. Ekyokubiri, okuzaala, it's gonna be a problem. Omuntu ajja kukola embaga ey'ebbeeyi naye nga tagenda zaala efe. Naye nga ebintu gwe byalowooza nti something for joking. Nga one of the reasons why that is happening. Okitegere? Kyukibaze n'abagambe bazadde, let us have time with our children. Tufune obudde obumala n'abaana. Otherwise, bo tubawaddeyo. Kati bazadde b'abo abaana, they must have enough time with them. Boogerezeganye nabo, babazeemu essuubi, ate they take them under deliverance process. Otherwise, abo abaana emyoyo bagitutte. Nsobola kubuulira. So, setaani ye target. Ayina agenda nnene eri amasomero kubanga akimanyi omwo mwe muli be yeetaaga okuba ng'akozesa. Asooke ensi eno agifuule zombi, ensi eno agifuule ebimpenempene, ebikule nneme. Agenda kukozesa mwe muli ba scientists bagenda okukozesa bakole endwadde ez'enjawulo. Mwe muli ba dokita bagenda okukozesa bakole ebintu eby'enjawulo. Mwe muli ba lawyer bagenda okukozesa bawolereze ebyekisiru. Mwe muli bannabyabufuzi bagenda okukozesa bakole ebyayagala. Tuvola nti avaluinga nnyo amasomero. Gwe tunuulira 30 years to come from now, bapasita betugenda obeera nabo, the kind of pastors betugenda, kubanga ye abeesookedde eri ku masomero, ate naawe pasita tolina budde bw'omwana. Kati wonooyagalira omuteeketeeke, bakati omwana akamuteeketeeke abeere pasita wange. Let me tell you nga it is very very late. Ngeye yakola dde kikye. Era agenda kuba nga asomesa kibake oba si kibake once saved. Okitegedde? Ng'ebyo byagenda okuddamu. Why? Bamwesookera eri. Yo baba beesookera ku zi university, babeesookedde mu masomero eyo, bagenze, babayambye, bakoze buli kimu. Souls. So, analysis gyesobola okuwa biki ebyaliwo ku property, gye muyita property, naye nga that was an initiation of the older. Okitegedde? Egenda okutambula eri. Kati nagambye gw'omanyi abaana bagenda okugenda eyo naye nga tebagenze eyo olwa kusoma, bagenze eyo olwa pate. Akimanyi omwaka ogujja oba pate ejja naye bayinza omuteeka kuba akita abamu. Gw'otambula social media, Facebook, TikTok, YouTube, wonna gw'okiyita kyangu. Naye nga bo tebatunuulidde eri capaciousness eziyinza okuvaamu. Bo batunuulidde kiri. So, that's what I can say about. We must be so careful, especially when it comes to schools and our children. Tulina okubeera abakalabalaba. You must be a watchman or a watchwoman over your children. Just neglection, our lack of responsibility, kigenda tukostinga ng'abazadde. Kubanga sitaani ali busy ali ku-initiating abaana ate nga mwe ababawadde ne ssente. Abo abaana n'abazadde babawa ssente. Mami batutumye ssente za costume, oba bagita costume. And the parent has given. Bwe bamusabye ssente bagule ebintu ebyo bye baba bakozeko bi makeups n'ebintu ebirala. Omwana omuwadde ssente zibagenda okukozesa bamu initiating, naawe ssente zo z'omuwadde bazikozeemu ebintu ebitali bya Katonda. Kitegeeza even your finances naawe you are under control. Tuba nti nagamba ekyo ekintu tekikoma kwabo abaana. Ekyo kintu kiranda even in family. It will affect the child, the family and the generation of that child. So abasabi bwe munaabikomyawo, nonolwe abantu babyogerako bwogezi bagenda bikomyawo. Manyi bwetutyo we tuli tugenda bikomyawo, tuga byogerako bwogezi, then we end there. Naye nga it is beyond what we think. Kisukkuluma ffe kye twalabye, kisukka kulaba obulabi, okwogerako bwogezi. Kyetaagisa mavivi bo bamaze osimba.
ekyabwe bakisimbye kyawedde. Kakati weetaagayo high forces okusiguukulula ekyo kye basimbye, ate tusimbewo ekyobwakatonda. Otherwise bo bamaze osimba, sitaani ali mu kufukirira, mugenda laba ebibala mu bbanga ttono nnyo eritali lyawala. Mukama nkwebaza olw'abaana baffe, famire zaffe, tukwebaza Mukama era tubanyika mu ndagaano y'omusaayi gwo. Mukama n'abo abaana tubasabira aba actinze bye batamanyi, unknowingly bo bayinza okuba bamanyi naye nga waliyo master pulaana eyatudde wansi n'aleeta pulaani eyo nga ye alina kyayisaawo, amanyi repercussions, bamuwadde contract, bamuwadde task okubanga aleeta ekyoto okutambula amasomero gonna. Mukama tusaba buli kisimbe ky'otaasimba Mukama kisimbulwe mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, kisiguukululwe okuva mu masomero, okuva mu baana baffe. Tubanyika mu ndagaano y'omusaayi gwo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Bw'atannaloka okugamba Yesu nkwebaza olw'amakya g'olwaleero akubanga ompadde obulamu, mbukuwa obeere omulokozi era mukama waabwo. Sasula obutali butuukirivu bwange, onaze n'omusaayi gwo ntukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina ddala. Kale ndowooza kanetwolemuko katono wenkomawo abingi bye tugenda okuba nga ate twogerako amakya amalungi. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.